Mujerere Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wakubidde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine akasimu ak'okumubuuzaako. Bannange President kiribadde essanyu eri gy'ali kubanga kino naye abadde takisuubira. Waliwo abantu abali mu Buganda wo abaliwo okumalamu amaanyi, abaliwo obujjamba ne Uganda batulowoozese nti munnange ne Kabaka atulwanyisa nga bo bwe bakola emishoni zaabwe ez'omuntu omu gwe baagala okuyisizaawo ebibye. Ne balowooza nti bannayuganda tebamanyi, ne balowooza nti abantu tebamanyi oba abantu tebalaba. Naye mukwano gwange muganda wange nyongera okujjukiza nti abantu ebintu baba babiraba ate baba babirabira wala n'okusinga bo bw'abalowooza. Bw'atyo munnyinimu n'agamba nedda omwana wattu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine omukubirako ku kasimu ne muzza emmeeme ne mukkakkanya n'addamu amaanyi n'akimanya nti mwagala. Tubone mu speech ya His Excellency olunaku lw'eggulo bwe yabadde atugambako abantu abo abatatwagala era abali ku mission ey'otulwanyisa. Pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yatugambye nti tulina okukolaganira wamu okulaba nga tutwala Uganda mu maaso ate ne Ssaabasajja Kabaka ali wamu naffe ali mabega waffe. So tetubaye tetwagala clarification yonna okuva mu balala okuggyako kwa Pulezidenti. Era twebaza nnyo obubaka bwa nnyinimu bwawadde His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine kubigenda mu maaso mu ggwanga. Naye bagamba bugambi oyo naye tukolagana naye kati kye babadde baagala okubateekako. Mwebale nnyo okwedistansinga, mwebale kuvaayo. Njagala okwebaza okwenjawulo Honorable Nsamba, Honorable Sewungu ne Honorable Sekikubo ataliiwo naffe wano kuba wapata endala. Naye mwebale nnyo buteetemamu ku nsonga eyo, mwebale butatuswaza bannange, mwebalire ddala. Njagala okwebaza mwenna ababaka abasayininga motion ey'okukomyawo ensonga eyo eteesebweko mu Parliament. Kuba omuntu bw'aba agamba nti talina musango, bene ensonga bagireete ayimirire Bwantoogo agambe nti talina musango. Naye okugiswipinga wansi w'ekiwempe kitegeeza nti olina kyoyagala okweka. Mwebale butatuswaza bannange. Era nsaba nammwe abatanasayininga mugire nga tebannagira. Njagala okwebaza abavubuka ba Uganda abavuddeyo nga temuvuddeyo mu kibiina kya bufuzi kyonna oba ddiini yonna oba ggwanga lyonna, wabula nga musazeeyo okutyakuka mu kuteeka esaidi mulwanyise obuli bw'enguzi. Kuba obuli bw'enguzi bwe buba kumi mu mbeera eno. Obubbi tubuyita buli bwanguzi, naye olwo olulimi lugonza lufuula ekyo ekikolobero lukifuula kiri simple. Obwo bubbi basebo ne bannyabo, obwo bubbi. Omuntu asobola okubba eddwaliro ddamba, nabba oluguudo lulamba, nabba essomero ddamba. So obwo bubbi. Njagala nnyo okwebaza Bannayuganda naddala abo abato abavuddeyo okugamba nti bagenda kulwanyisa nguzi eno. Temulekeraawo, temupowa. Ensonga lwaki twayagadde nnyo oyo kaweefube wammwe alabikire ddala nga Bannayuganda newankubadde tumuwagira 10/100. Ne twagambye katuleme kubeera kulembedde kubanga ebiseera ebisinga muzze mulaba gavumenti ya Museveni. Buli muntu wayogera ku nsonga, bw'oyogera ku ddwaliro bagamba g'oyingidde mu politics, bw'oyogera ku nguudo emiti oyingidde mu politics, bw'oyogera ku bulyake nga bagamba g'oli bwa Kyagulanyi. Mwase mubalaba n'abantu abamu omubuuza nti waayogera ki ku buli bw'enguzi nti ebintu bya Kyagulanyi. Bannaye buli bw'enguzi tebunyigiriza Kyagulanyi yekka. In fact nyinza n'okuba nga nze ndi bulungiko okusinga abantu abamu. So kinyiga buli omu. Njagala obeebaza mwebale nnyo, mwebalire ddala abo abali mu kkomera n'abavuddeyo. Abavudde makomera batubulidde ebintu bingi. Abaana abalenzi abapoliisi ba Uganda babeekakatikako, si abaana bawala naye abalenzi. Juzi bajja ne bagamba nti balwanyisa buseegu, balwanyisa buli bwa bisiyaga, ne bakuba n'obikiteekako. Naye kati bavuddeyo kyere kyono namwena Bannayuganda abavuddeyo ne musitula amaloboozi gammwe nga mumanyi nti n'ensonga ebakwatako mwena tekwata jasi ku bakulembeze. Nga 22 omwezi guno gwawedde, omwezi oguwedde
ekibiina kyaffe kya NUP kyawezezza emyaka 4. Emyaka 4 twebaza Katonda byasobodde okukozesa era tumusaba tukozese ebinene ebisingawo. Emyaka 4 tubadde n'okusomozebwa kungi nnyo naye tetulina n'obuwanguzi bwetutuuseeko bwe tugenda okuzimbirako paka bwe tunayambala engule. Twagala okwebaza mwenna abayimiridde naffe. Mujjukira nti twawandikira abaddukanya ekisaawe eky'ekkololo nga twagala naffe tukolerewo omukolo gwaffe kubanga kisaawe kya ggwanga. Batuwandikira ne batutegeeza nti ekisaawe ekyo kyali kikyaddabirizibwa, naye mulabye nga waliyo emikolo egibeerayo, waliyo ne gye balanga kati saawa zino, era nkakasa mu nnaku ntono wagenda kubaayo emikolo. Tulinze badde batugambe nti bali baze ne bakolerawo emikolo katwakizizaayo mu renovation mode, naye ekyo kyongere okubalaga obutiitiizi bw'abasajja bano nti ku lunaku olwo twalina okubeera ne olukuŋŋaana lw'abannamawulire wano naye basalako ekitebe kyaffe ne bakwata n'ababaka baffe Honorable Zaake ne Honorable Kirumira ne Honorable Tebandeke. Honorable Kirumira musajja musiraamu Haji Mulamba, imaamu waffe wa Parliament, naye bamusiba ne bamuteeka ku pick-up ya poliisi kubaleeta ne buno obubizi bwono omuvubuka bwe yaleeta wano ne babuteeka okwo. Imagine imaamu wa Parliament bamuteeka ku pick-up ne bamutuuzaako obubizi nga balinga abagezaako okumujooga, okumujolonga n'okumutyoboola mu ngeri esembayo. Tukyalinze okuwulira abakulembeze baffe kye batyogerako ekyo naddala ab'amadiini, naye era tumanyi nti ekyo bakikola kumutyoboola naye bamwongera maanyi. Sebo kulikayo emida n'ekirevu ndaba kyazeemu dda okumera. Salamu alaikum. Nja kusembyayo ensonga ya muganda waffe Akireewo. Regimu ya Museveni kino ekikola ekiddiŋŋana ekyogezaako okutiisatiisa abantu. Mujjukira mu Arua bajjayo emmundu 2 ne baziteekaawo ne bagamba basanze mu lumu yange era mundu zange, era ne bazigulako omusango ogw'okusangibwa n'ebyokulwanyisa mumenyi bw'amateeka. Naye mundu zange ezo siddangamu zirabako, mwena mwaziraba mu mawulire, ne mundu zange zaabolawo. Katubateekeko gwa bulimba gwa buwaayiriza oba gwa bubbi kubba mundu zange. Comrade Akireewo bamuwamba, bwe bamuwamba ekyasigalawo yali sapule ye yokka. Akireewo mumumanyi musajja mukatuliki, musajja ayagala nnyo sapule ne bwaba agenda mu ebigambo byogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe kuba aba people power nayagire tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala obeebaza mwe ababadde abeesimbu mwabadde balaga omukwano naddala nga mugulaga mu buntu bulamu. Njagala obakulisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atudekamamulimu. Mu mbeera yemu baganda bange nalabye nga bwe nzize nga ndaba abantu abamu abenoonyeza ebyabwe nga bafubanga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu, nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti sigwe muludde okusoose basebo ne bannyabo. Mbakubiriza nnyo musome ebyafaayo kuba buli kiriwo kyali kibaddewo. Omugezi omu yagamba the farther back you look is the farther in front you will see. Obuwanvu bw'osobola okulengera gy'ovudde bwe buwanvu bw'ojja okusobola okulaba gy'olaga. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna nga Uganda erwanirira independence. Bamwagala nnyo engulu emmanga ngagenda erira nesangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka, kugamba erinnya Kiwanuka
liringa lya luzungu bwe batyo bayagala Ben Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali beenoonyeza ebyabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarayizinga kubanga mwana wa wano bo bajja kuba tebakyalina influence. Balwanyisa Ben Kiwanuka ne tufiirwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe Andrew Takome Kayiira. Yali mwana wa wano naye baakifuula nti okuzaalibwa wano wali musango. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo emiwaatwa. Njagala okubajjukiza kuba kino nkimanyi era nkikakasa nti kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki? Ate bye tukola tabyevuma kuba tebiswaza. N'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira nti Beene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulawula. Gwe omulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna kwerimbika mabega wa Ssaabasajja kuyisaawo bibye kubanga yabagambye lunye nti taba na musigire. Njagala nnyo ate gwe ali eyo nkusaba gwe bw'oba olina gw'olowooza mwesigalize kubanga this is bigger than individuals. Buno obubaka bwe mbawa bwe babawa mu kyaki Beene bw'atwana buli muntu yenna. Tokkiriza muntu yenna ne bw'oba tokolagana naye kuyingira mu bantu kwatagana. So unity is what he has been preaching. Unity is what I want to preach now. Naye era njagala okubajjukiza baganda bange nti waliyo abo abakikola akagenderere okutumisrepresentinga. Ekyo temulina kyerabira. Comrade Ssenyonyi akyogeddeko wano nti ebiseera biri Bakayindo Tafiri bayambalanga engoye eza UPC eza gavumenti Obote ne bagenda ne batta abantu bakyayisa Obote. Be bantu be bamu kati abali mu buyinza nga bwe basobola okwambala ebya NUP ne bagenda ne bakola efujjo eyo, bwe bambala ebya NUP oba bwe basasula abambadde ebya NUP bagende bakontanye NUP n'abakulembeze ab'ennono oba n'abakulembeze ab'eddiini. Tekyakatandika kati. Bwe muba temunabawulire mujja bawulira ayambala ebya NUP ajja avumirira obusiraamu ng'ayagala obbakize. Ze ngambagamba nti omuntu ne bw'ajja ng'ayambadde kamyufu kuva ku mutwe paka ku ngatto naye nga byayogera byawulamu bantu tebitukwataganya, oyo mumwegendereze. Naye bw'aba ayambadde bya NUP ng'ayogera ebituusa ku mulamwa ebitambuza struggle yaffe, oyo aba munnaffe. So njagala obbasaba wama temumpulira lwakitondeka Yes, beramu. So ngendo okugera emyaka gyonna kubanga kyetukkiririzaamu. Njagala obbakakasa mabadde beeraliikiridde. Tulina enkolagana nnungi nnyo ne Ssaabasajja 24. They are 62 years too late. This is not 1962. Abantu bategeera. So tembakkiriza babuzaabuza. Buli walaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work. Bwe batyo badde nga bakola. Ekyewuunyisa nti bwe babeera ebweru wa Buganda mubajjukira mu 2021 babeera ebweru wa Buganda bagamba oyo Kyagulanyi ne banne mubalaba abo ba Buganda abo baba baagala Buganda yekka era bwe munamulonda mujja kuba mulonzi Beene. Kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa obwakabaka tebagala bwakabaka. Mubagambe balondewo ekirimbo kimu, ebirimbo ebibiri bikontana. Balondewo kye balimba kimu abantu bwe bategerera. Njagala okubajjukiza baganda bange
nti ffe tuweereddwa nnyo mukisa apart from social media. Waliwo media n'ezaffe zennyini radio ne tvs nga tebakyasobola tuyita kubanga bagamba ffe ennono y'abajjajjaffe gamba tosala gwakawala nga tonawulya gwakalinzi naye ate akalinzi tekakkirizibwa yadde okwogera n'ekimu bagamba kye batugambye gugwe kyekituufu biwedde tugendera awo. Tekyewuunyisa lwaki radio tezimu ne tv ezimu tebazitukkiriza gendako. naye Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba if you're not careful the media will have you hating the bad person. Hating the good person and loving the bad person. Kyangu nnyo ekikyamu okisiga ekifaananyi ekirungi ate ekirungi ne bakisiga ekifaananyi ekikyamu. Museveni bw'atyo bw'abadde akola bw'atyo bw'abadde akozesa abantu baffe okuva mu ntandikwa paka olunaku lwa leero. Naye bw'oba weegendereza ne weebuuza yes baanyumwa okuteekako emboozi y'ebisiyaga ne basemba nayo kati muze mubalaba. Ne bagezaako okutwawukanya n'amasinzizo ebyo ne bikaana kati bagezaako twawukanya n'obukulembeze obw'ennono era bagezaako tupeintinga nti ffe balabe ba Buganda. Naye bwembuuzi ssebo nnyabo gwali eyo naawe ali wano omulabe bwa Buganda y'ani omutuufu? Kambajjukizeko bino ebintu wammanga. Teyalinze siba NUP abagala Ssaabasajja Kabaka ogenda e Kayunga oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakeera ku makya ne ŋŋamba nti saagala kuwulira abantu bagamba fenga abaganda oyo yali Museveni. Sinze nakeera ku makya ne ŋŋamba nti mujja kubasaanyaawo nga bwe twabasaanyaawo ebiseera ebyayita oyo yali Museveni. Abaffe sikungangako omuntu yenna oba mukulembeze kujeemera beeni. Ne Museveni yakwata abataka n'abatwala bajeemere beeni ng'era bazaakola ng'agezaako buli kitongola kiyingiramu abasiraamu n'abayingiramu n'abawukanya abasuubuzi ababodaboda n'abawukanya bw'atyo bwakoze n'ewaffe nti yafunako naye ekiwayi ekikye ekyabataka naye ayagala kufuka kabaka mu kooti. Era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali. Naye ebyo byonna byonna abamu ku bannaffe tebabiraba. Lwaki? Kubanga basasule. So nabakubiriza nnyo era njagala obbeebaza mwe ababadde abeesimbu mwabadde balaga omukwano naddala nga mugulaga mu buntu bulamu. Njagala obbakulisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atudekana mulyango. Mu mbeera yemu baganda bange nalabye nga bwe nze nga ndaba abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe nga bafubanga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si gwe muludde okusoose basebo ne bannyabo. Mbakubiriza nnyo musome ebyafaayo kuba buli kiriwo kyali kibaddewo. Omugezi omu yagamba the farther back you look is the farther in front you will see. Obuwanvu bw'osobola okulengera gy'ovudde bwe buwanvu bw'ojja okusobola okulaba gy'olaga. Mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Ben Kiwanuka. Ben Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna nga Uganda erwanirira independence. Bamwagala nnyo engulu emmanga nagenda erira nesangayo omwana bamutuma Ben Kiwanuka kugamba erinnya Kiwanuka liringa lya Luzungu bwe batyo bayagala Ben Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali beenoonyeza ebyabwe nga balowooza nti Ben bw'anaarayizinga kubanga mwana wa wano bo bajja kuba tebakyalina influence balwanyisa Ben Kiwanuka ne tufiirwa Ben Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe
Andrew Takome Kayiira yali mwana w'abaana naye baakifuula nti okuzaalibwa wano wali musango. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo egyo emiwaatwa. Njagala okubajjukiza kuba kino nkimanyi era nkikakasa nti kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki. Ate bye tukola tabyevuma kuba tebiswaza. N'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira nti Beene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna kwerimbika mabega wa Ssaabasajja kulisaawo bibye kubanga yabagambye lunye nti tabanga musigire. Njagala nnyo ate gwe ali eyo nkusaba gwe bw'oba olina gw'olowooza mwesigalize kubanga this is bigger than individuals. Buno obubaka bwe mbawa bwe babawa mu kyaki Beene bw'atwana buli muntu yenna. Tokkiriza muntu yenna ne bw'oba tokolagana naye kuyingira mu bantu kwatagana. So unity is what he has been preaching. Unity is what I want to preach now. Naye era njagala okubajjukiza abaganda bange nti waliyo abo abakikola akagenderere okutumisrepresentinga. Ekyo temulina kyerabira. Comrade Ssenyonyi akyogeddeko wano nti ebiseera biri Bakayindo Tafiri bayambalanga engoye eza UPC eza gavumenti y'Obote ne bagenda ne batta abantu bakyayisa Obote. Be bantu be bamu kati abali mu buyinza nga bwe basobola okwambala ebya NUP ne bagenda ne bakola effujjo eyo, bwe bambala ebya NUP oba bwe basasula abambadde ebya NUP bagende bakontanye NUP n'abakulembeze ab'ennono oba n'abakulembeze ab'eddiini. Tekyakatandika kati. Bwe muba temunnabawulira mujja bawulira ayambala ebya NUP ajja avumirira obusiraamu ng'ayagala obbakize. Nze nga mbagamba nti omuntu ne bw'ajja ng'ayambadde kamyufu kuva ku mutwe paka ku ngatto naye nga byayogera byawulamu bantu tebitukwataganya, oyo mumwegendereze. Naye ne bw'aba ayambadde bya NUP ng'ayogera ebituusa ku mulamwa ebitambuza struggle yaffe, oyo aba munnaffe. So njagala obbasaba wama temumpulira lwakitondeka Yes, bebamu. So ngendo okugera emyaka gyonna kubanga kyetukkiririzaamu. Njagala obbakakasa mabadde beeraliikiridde. Tulina enkolagana nnungi nnyo ne Ssaabasajja 24. They are 62 years too late. This is not 1962. Abantu bategeera. So tembakkiriza babuzaabuza. Buli wolaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work. Bwe batyo baadde nga bakola. Ekyewuunyisa nti bwe babeera ebweru wa Buganda mubajjukira mu 2021 babeera ebweru wa Buganda bagamba oyo Kyagulanyi ne banne mubalaba abo ba Buganda abo baba baagala Buganda yekka era bwe munamulonda mujja kuba mulonzi Beene. Kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa obwakabaka tebagala bwakabaka. Mubagambe balondewo ekirimbo kimu, ebirimbo ebibiri bikontana, balondewo kye balimba kimu abantu bwe bategerera. Njagala okubajjukiza baganda bange nti ffe tuweereddwa nnyo mukisa apart from social media. Waliwo media n'ezaffe zennyini radio ne TVs nga tebakyasobola tuyita kubanga bagamba ffe ennono y'abajjajjaffe gamba tosala gwakawala nga tonawulya gwakalenzi. Naye ate akalenzi tekakkirizibwa yadde okwogera n'ekimu. Bagamba kye batugambe gugwe kye kituufu biwedde tugendera awo. Tekyewuunyisa lwaki radio tezimu ne TV ezimu tebazitukkiriza gendako.
ne Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba if you're not careful the media will have you hating the bad person. Hating the good person and loving the bad person. Kyangu nnyo ekikyamu okisiga ekifaananyi ekirungi ate ekirungi ne bakisiga ekifaananyi ekikyamu. Museveni bw'atyo bw'abadde akola, bw'atyo bw'abadde akozesa abantu baffe okuva mu ntandikwa paka olunaku lwa leero. Naye bw'oba weegendereza ne weebuuza yes baalemwa okuteekako emboozi y'ebisiyaga ne basemba nayo kati muze mubalaba. Ne bagezaako okutwawukanya n'amasinzizo ebyo ne bigaana kati bagezaako twawukanya n'obukulembeze obw'ennono era bagezaako tupeintinga nti ffe balabe ba Buganda. Naye bwembuuzi ssebo nnyabo gwali eyo n'awali wano omulabe wa Buganda y'ani omutuufu? Kambajjukizeko bino ebintu wammanga. Teyalinze siba NUP abaganda Ssaabasajja Kabaka ogende Kayunga oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakeera ku makya ne ŋŋamba nti saagala kuwulira abantu bagamba fenga abaganda oyo yali Museveni. Sinze nakeera ku makya ne ŋŋamba nti mujja kubasaanyaawo nga bwe twabasaanyaawo ebiseera ebyayita oyo yali Museveni. Abaffe si kungangako omuntu yenna oba mukulembeze kujeemera beene. Ne Museveni yakwata abataka n'abatwala bajeemere beene ng'era bazaakola ng'agezaako buli kitongola kiyingiramu abasiraamu n'abayingiramu n'abaawukanya abasuubuzi ababodaboda n'abaawukanya. Bw'atyo bwakoze n'ewaffe nti yafunako naye ekiwayi ekikye ekyabataka naye ayagala kufuka kabaka mu kooti. Era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali. Naye ebyo byonna byonna abamu ku bannaffe tebabiraba. Lwaki? Kubanga basasule. Munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja, minisita w'ettaka, ababadde bamuwuliriza nga Bbola beene n'Obwakabaka n'egye buvuddeko recently agamba nti muli ba mukisa nnyo okulaba nti baboogerako. Oyo pulezidenti w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ndowooza ebigambo bya Ssaabasajja Kabaka abitangaza bulungi era obubaka butuuse eyo nnyini gye bulina okutuuka. Katikkiro Peter Mayiga obadde olowooza nti pulezidenti ojja mulinnyako yasigalawo ng'asirise. Kansuubire obubaka bukutuuseeko era omukulembeze waffe bwadresinze bulungi era buli kimu akikoledde ddala nga bwe kirina okukolebwa. Twongera obajjukiza n'obategeeza nti pulezidenti waffe yalondebwa ne Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yagenda mu maaso ne bwe banaakola batya, ne bwe banaayagala okukola ki, ne bwe banazzaako ki, ne bwe banaakola batya, pulezidenti ye agenda mu maaso. Tulina okweyagala n'okwesiima Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ajja tutwale watuufu gye tulina okulaga. Tessanyu lyokka Kyagulanyi walyawo.